ekinyonyi ekiyitibwa kiyawo kinene mu lusoga bakiyita buutu kyafa mbu enkuba neerwawo okutonnya ku kyalo ne banoonya ekiganya enkuba okutonnya ku kyalo ne bagamba tuteekeddwa okunoonya lwaki enkuba ino tetonye baba batambulatambula mutale ne basanga nga kyafa ne bagamba yensonga lwaki enkuba tetonya bamasakini obushirika obubali ne bakwata ekinyonyi ekyo ne bakizinga mu ngoye ne bakigolola bulungi ne bakyetolooza ekyalo bagende bakiziike fiilan Allah tabaraka wa taala n'abateera enkuba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagati man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi enkuba netonya ne bagati amaadi gabaire tigatoona ng'ekinoni kino kyafa kasoni olw'ensonga kasita tugiziise obona amaadi bwegagwire ulire entegera y'abashiriku abanagisifu la hawla wala quwwata illa billah وهي العمود era yempaji alhamilu lilfardi wassunna eyetisebyo obwetekano ebyakyeyagaliire abanga okusaala eswala nebaya mugaso otekeddwa okubanga oli musiraamu haqqan wa sidika okusiiba ekisiibo nekituukirira enjala ereme ekkulumira bwereere otekeddwa okubanga wagiteeka ku la ilaha illallah otekeddwa okubanga la ilaha illallah yo oyogeza amakulu gaayo shekse yavagamba nti wa maana la ilaha illallah n'amakulu g'ekigambo kino la maabuda bihaqqin illallah tewali kisinzibwa mu butufu okujja ku Allah mulowooza abantu bonna bwe bali assalamu alaikum mulowooza abantu bonna betusalala mu mizikiti bali ku makulu ga kigambo ekyo kam min alladhina yusallun bamekamu abo abasaala wayasumuna wahujjun ne bakola ne hijja n'okusiiba ne basiiba naye nga bashiriku bagamba la ilaha illallah mu ddoboozi nga makulu tebagayina wa kathiru mahum bebasinga obungi mu mizikiti bebasinga obungi mu mizikiti abantu abasanga omuzikiti gukubyeko naddala mu ramadani omuzikiti gukubyeko nga abasiraamu abaddala tebalina ne webayimirira kumbe mulimu abashiriku abayimiridde mulayi abantu basaba motere mufani mu mizikiti olwokubanga mulimu abashiriku abajjuza omuzikiti baleseemu ebbugumu naye nga amakulu g'ekigambo kino omuntu gwateekeddwa okuyimirira asiibireko omwezi gwa ramadani awo omusajja ono gwolaba asiiba ajja n'asaalako mu ramadani naye si mushiriku naam hatha muslimun fasiq oyo musiraamu mwonoonefu ate okusinga munnaffe asaala esola za buli lunaku nga muwaleti ayinamu obugulu bw'eggongolo ayina obugulu bw'ejjanzi wano nkakasa nkyali mu Buganda that's why njogera nnyo bya Buganda oyinamu obugulu bw'eggongolo oyinamu obugulu bw'ejjanzi oyinamu amayembe g'enkula astaghfirullah amaggwa ga namunnungu osobola sebo bizinesi omuddu gy'ayina osanga Sheikh Shabani ng'omuddu atudde nga bw'olaba ntudde wano ng'eno emabega watudde mu background nga bw'olaba ekipande kino nga waliyo amannya g'enkula waliyo emmese ensolima waliyo ebibugobugo amafumu mwatudde eyo bizinesi sebo munnaffe gy'akola yalina hadiwe abashiriku mwe basuubula ebintu bye bagenda okusamiriramu ate atuddemu ataddeko n'enkofiira ya jjooni oli asinze nagati haji salaamu alaikum wa alaikum assalaam amubuuza bitambula bitya alinga agamba atunda binyeebwa oyo tebamubuuza bwe bitambula bali n'okumuweereza salaamu tomuweereza salaamu bw'omutuukako weekubira essimu bw'omutuukako ogenda kusanga omushiriku tomutolera salaamu jaye essimu weekubire lwaki weekubira essimu kubanga ajja kugamba omwana ono talina mpisa totolera bantu bakulu salaamu tosooka mushiriku mutolera salaamu ne bwaba haaji ayinza okubanga yava ku ddaala ly'obwa haaji ngaafuga eri haaji tomutolera salaamu oyo mushiriku jaye essimu weekubire yeye nyine ajja kugamba wa salaamu alaikum ejidde alaikum salaam otambula ogende tomutolera salaamu bw'omala omuyitako jaye genda leeta adhikaari endala tomutolera salaamu oyo mushiriku lwaki kubanga yalowooza nti eddiini yakwogeramu bwogezi kasobeera n'erinnya yegwaninze gwawusi gwe yahaya gwe kasimu gwe masituula yalowooza mbu tebimala wa maana la ilaha illa Allah n'amakulu g'ekigambo kino la maabuda bihaqqin illa Allah kitegeeza tewali kisinzibwa mu butuufu okujja ku Allah kiba kitegeeza nti kigobyewo obuwangwa n'ennono ali wano ng'oli olina
olina obuwangwa bw'Abaganda tuwe ku mukono. Ngole obuwangwa bw'Abaganda obwagala okukamala tuwe ku mukono nkubulira ekiddako. Ate obuwangwa bw'Abasoga olina obuwangwa bw'Abasoga neno nowulira obyagala okukamala tuwe ku mukono nkubulira ekiddako. Tewaliwo muntu n'omu mu nsi muno agenda kufiira ku buwangwa bw'Abasoga, agenda kufiira ku buwangwa bw'Abaganda, agenda kufiira ku nnono y'Abaganda n'Abasoga, agenda kufiira ku nnono y'Abatooro eyo erimu empaako n'Abanyolo. Empako yawa Adyeri, iwe yawa Abwoli, iwe yawa Akiiki, iwe yawa Achali, iwe Amoti. Ojja kufa Allah tabaraka wa taala akusozeka mu muru wallah. Olaba entegeera bayina entegeera eyogamba nti mutwe ena Abaganda bagamba kwabya lumbe, okufulumya olumbe. Abasoga bagamba kufulumya lumbe. Abatoolo bakiyita kuturuka olufu n'Abanyolo. Nitugenda kuturuka olufu kuli okwa Abwoli. Webale muno, webale genda oturuka olufu, walakin Allah tabaraka wa taala ajja kusozeka mu muru. Webera naye entegeera y'obuwangu yagamba shekhan fahiya mushtamilatun ala al-kufri bit-taghut. Ekigambo kino kyetwogerako la ilaha illallah kitwaliramu kikubyeko kubeera nga kigobawo tawagiti, kigobawo byonna ebisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bufunze kigobawo obuwangwa n'ennono. Njogera ku nnono y'Abasoga n'Abaganda. La ilaha illallah egobawo obuwangwa bw'Abaganda obulimu okwabya olumbe. Njogera ku lumbe, waliwo olumbe lwasiramula bano banabida. Banabida basiramula tulijja tugenda mu lumbe lwa Haji Gundi. Edduwa y'olumbe lwa Gundi sijogerako, njogera ku lumbe Oluganda olimu okulya empogolo ezinnyogoga n'okusumika omusika. Kisimanyi oba ne mu Busoga basiba omusika ekifundikwa. Sheikh Shaban mu Busoga basiba omuntu ekifundikwa. Sheikh agande eno bakoppa eno nemukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Njogera olumbe lwenjogerako, njogera ku buwangwa obulimu okwalula abalongo. Bw'ozaala abaana ababiri olaba ozadde byankizo. Ne wallahi abashiriku beewuunyisa. Omuntu asobola okuzaala abaana babiri n'akyusa n'erinnya nagati nze Saalongo Awusi. Bw'aba yakola hijja ayongerako n'ekirala ku linnya lya bwahaji. Kati ebitiibwa byonna mbimazeeyo. Nasooka haji kanyeja Saalongo ngikoze nti kati siina kyemmanja nze Saalongo Haji Jamada. Webale mukulu. Lwaki abantu beteekako ebyo ebinnyanya basobole okunywerera mu bushiriku? Kubanga tosobola kubeera na ntegeera y'abashiriku kweyita Saalongo kujjako nga abashiriku bonna bagenda kukaddasa. Baga nti munnange oyo Saalongo mulamba. Ne bwakubawo ebigambo ebinene biti baga nti oyo Saalongo mulamba. Lwaki awe mulaba anti ye Naalongo? Olaba omusajja oli abali abavubuka oli wa bodaboda ali wali eri ku stage gwe bayita waso oyo ye maama wanti. Ne sibeeranga okubeera Saalongo pasiwadi yakuwemula. Munaalongo tabba atwalira abaana obbange w'abasalafu ne bakutemako omukono n'okiraba. Ogezanga ne webbisabisa ng'eggwanga liramuza shariya. Mbwokwanga oli Saalongo ojja kusanga omukono bagutemyeko. Lwaki? Anti ekyo kikazi kyolaba kibbi ng'abaana bakuyimbira kabbira bamutema ekyambe wakuba oli kibbi. Naalongo mu Saalongo ennyumba Saalongo ne Naalongo webazaalira tetukula bagiyita Kidudwe olw'obukyafu obugibeeramu. Byayagala obimanya ennyo ogenda bisanga mu kitabo kino bakiyita ekiro kya Saapolo Kaggwa Uganda Culture and Customs. Tambula ne materiyo yenna kubanga mmanyi abashiriku mu miziki tebaggwamu ate baagala okuwakana. Bw'oyagala kuwangala mu nsi muno nga sebo oli ku ddiini y'abannabyabuwangwa erimu emiziro. Weddira Nkebuka, weddira mazzi ga Kisasi, weddira Kinyomo, weddira Nkebu, weddira Ŋŋaali, weddira Mbogo, weddira Mamba, weddira Kkobe. Linda lw'olifa Allah akusoseke mu muliro n'omuziro gwo.
lwaki anti la ilaha illallah mushtamilatun ala alkufri bittagut la ilaha illallah gobawo emiziro la ilaha illallah mushtamilatun ala alkufri bittagut la ilaha illallah gobawo buwangwa nennono egobawo emiziro bannanga Allah subhanahu wa ta'ala tatugambanga ko koddira nkebuka nga Allah batatugambanga koddira kasanke baife baisimu ya twedira kasanke mwedira kasanke eye linda lwolifa woza nzegula basobola kulya kasanke webali Allah ajja kusonseka moyo n'akasanke ko Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yunadi munadi yawm alqiyama Allah agenda kola kuna kulenkomero hulire eno acha yeddira endiga weddira kobe weddira maziga kisasi weddira kasanke weddira butiko weddira byonna gwe yeddira bino yagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba yunadi munadi Allah agenda kola eddoboozi ligenda kola yagamba man kana ya'budu shay'an falyattabi'uhu buli yenna abadde kyasinza kigoberere yagamba fayatiba man kana ya'budu ash-shams adde basinze enjuba bagenda kugoberera enjuba ويتبع من كان يعبد القمر أدب سينزو mwezi bagenda kugoberera omwezi ويتبع من كان يعبد الطاغوت bagenda kugoberera ababadde bedira endiga musinza bataka babusolya wedira osinza lwomwa osinza mukasa osinza simanyi gabunga osinza nsamba osinza gunju osinza mutasingwa lwangambye nti abo babasinza obanedde babasinza lwaki kubanga baziiza Allah byataziiza ne bahalalisa Allah byatahalalisa yagamba Abu Ali rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yagamba i'lam abangi mmanye anna alhalala tabaita halal ma ahallahu Allah taji Allah yafura halal wal haram nisabaita muziro ma haramahu Allah taji Allah yafura muziro ulino Allah tabaraka taala yagamba ya ayyuhan nasu suratul baqara aya 10 munana raundi there ya ayuha nnasu abange mwabantu kulu min tayyibati ma razaqakum Allah ya ayuha nnasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba abange mwabantu mulye buli kyonna kyemulaba ku nsi kuno halalan nga kikkiriziddwa tayyiba nga tekibakosa bwe kiba kikkosa tolya kubanga tekiri tayyibu gy'oli oyinza okubanga oli allergic to meat nga bw'olya ennyama ekubutula please tolya direke tolya nte tolya ngabi tolya mpeewo ebyo tolya lwaki kuba tebiri halali gyoli tebiri toyibu gyoli wabula itakad baba nenzikiriza egamba nti biri halali ababiridde babirye nagamba wala tattabi khutuwati shaitan temugoberera amakubo g'abataka b'obusolya innahu aduwu mubin balwaatu inama ya'murukum bisu'i wal fahsha ibanga lyonna abataka b'obusolya babalagira bibyerere na byabwononefu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun nakwogera ku Allah byemutamanyi tewabanga waliyo omushiriku ayagala okukwata mu waya okuba tayagala mugambako. Assalamu alaikum. Tewabaawo omushiriku asemberera waya ajja kutula waya emizinda gireme kutuuka ku bantu kuba abashiriku banyiiga mangu biki byayogera ebyo biki byayo naam innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha fawalagira bibyerena byaboononefu wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun nakwogera ku Allah bimutamanyi ani ayinza okugamba nti abataka b'obusolya tebatulagira byaboononefu kambasembereza ekyokulabirako kakasente abataka b'obusolya batulagira byaboononefu singa nsereko asisinkana Namboze aba beddira kkobe bazukulu bannamwama si bwe kiri singa nsereko gwe bazaala ebyebugerere asisinkana Namboze gwe bazaala ebuwekolo oba ebuddu ne basinkana mu Kampala ono alabira ddala ng'asanze mwannyina bali abo bali mu lukuŋŋaana anti waliwo introduction bamaliza okweyanjula bamaliza meeting ajja eri ono agati owaayi kumbe bulijjo weddira kkobe ebananga oli mwannyinaze long time no see your sister since when kuva dingo ono mwannyoko gwe bakuzaala bugerero oli bamuzaala buweekula akakwate kaliridde wakati wa babiri era yenna mwama wabasanga owaayi gwali nze Namboze ate gwe nze nsereko abaana baagalana
ekika kikuume. Era alabira ddala ng'onono okubeera awamu munnange balabira ddala omukwano muyitirivu. Bano ekitiibwa ky'ekika kikuumiddwa. Kumbe bali mu fahshi, bali mu byabwononefu. Nsereko n'ennambooze nga maama waabwe Ssoomu, kitaabwe Ssoomu tebakkirizibwa kubeera mu kifo kimu nga tewaliiwo maharami woono munambooze. Yagamba alayhi salatu wassalam, la yahuluwanna ahadukum bimura'atin illa ma'a dhi mahramin. Tekikkirizibwa. Kale ne kino kitegeere bulungi. Kati olimbadde nseka kifaananyi ky'abakkobe, kati ne kino kankikusembereze. Tekikkirizibwa taata wange azaala nze ne taata wange omuto nga katugambe yoono nze omwana gwenzaala takkirizibwa kubeera wamu na muwala woono. Tebakkirizibwa wadde nga bagatta jjajjaabwe. Tekikkirizibwa. Ne jjajjaabwe y'omu, tugambe ye Haji Salimu, yazaala nze, maama waffe y'omu, nze noono, naye abaana be tuzaala tebakkirizibwa kubeera mu kifo kimu. Ono muwala oli mulenzi, kujjako nga mwannyina woono omulenzi atudde wano ne batuula waaba basatu, waliwo abalenzi babiri n'omuwala omu. Awo lwe bayinza okubeerawo. Lwaki? Kubanga ono alina maharami. Oba mubitegeera bannange? Tugambe kwogera ku nzikiriza ya ahli sunnati wal jamaa. Sinjogere, tetuli ku byannabuwangwa. Tugambe yenna anafiira mu buwangwa n'ennono wa muliro, ne bwaba Haji, ne bwaba Seeka ng'asomera ku Sidratul Muntaha. Kasafiira ku nnono wa muliro. Kati eno yenzikiriza aba ahli sunnati wal jamaa. Tokkirizibwa kubeera na mwana wa taata wo muto ne mutambula sebo mbu mukkiridde ery'embikko mbu mazze mu kumanyagana. Kati Yahaya ne Mastura bagenze eri mbu abaana abo boolaba baagalana bali mu bwenzi. Abo ababiri bali mu bwenzi, tebakkirizibwa kubeera mu kifo kimu. Batambule basatu. Ono Mastura akwate ku omwannyina gwe bazaalwa mu maama oba mutaata bakkirire n'ono Yahaya balyoke bagenda eri embikko. Awatali ekyo nedda. Lwaki? Eyo ntegeera y'abasunni, ate ntegeera y'abannabyabuwangwa. Ate wali mutawaana abaana bonna bakika. Eyo ntegeera yakisamize. Aba tuli wamu bannange. Kati abataka b'obusolo ebyo batulagira balabira ddala ng'ekyo kisoboka. Owekkobe okutambula n'owekkobe nga maama waabwe si y'omu ne taata si omu, bali nga tebalina kabagatta ka musaayi, nga tebalina, balabira ddala nga kisoboka. Naye nga bw'obabuuza munnange mwatandika ddi okweddira ekkobe? Omanye abantu abamu bwe batunuulira amawulire ga Bukedde TV, abamu baagala kulabako binyuma. Asimanyi wali omukazi yalumbye mujja we n'amutakulaatakula n'amwambula n'engoye. Ebyo abantu bye babeerako ne beetegereza. Fe abamu mawulire ga Bukedde bo balowooza nti bakulembeza bali mu kutumbula buwangwa, kumbe batuyambako okunyweza enzikiriza mu bantu. Bw'otunuuliranga amawulire ga Bukedde TV agataliiko nfuufu, otunuuliranga akanyomero ke bayita manya ekikaakyo, ojja kumanya entegeera enneesulifu abantu gye bawangaalidde mu nsi muno ku miziro. Okakase nti baakukwata obwongo naawe olemedde okwo, ate oyagala ejjana. Ani yagamba ogenda kuyingira ejjana n'omuziro gw'ekkobe? Allah tabaraka wataala yagamba ya ayyuha alladhina amanu. Kati ogamba nti oli mukkiriza, wulira eno nsoma Qur'ani, sisoma nkuluze y'Abaganda, sisoma Bayibuli, kino sisoma kirooto kya Saapolo, sisoma ebyobuwangwa emunyenye y'eggwanga, nsoma Qur'an al-Karim. Gwawuliranga Qur'an al-Karim ye constitution yo, wuliriza eno. Yagamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, temwezizangako ebirungi Allah byatabaziizaako. Wala ta'tadu, ate mulumbagana amateeka ga Allah. Inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin, Allah tayagala balumbaganyi. Wakulu mimma razakakum Allah, mulye mu byonna Allah byabagabiridde. Nga bwemulaba Allah bwatugabiridde. Allah atugabiridde enseenene. Sizoni eno ebadde ya nseenene. Laba bazzukulu bamugalula, asobola okukwata enseenene n'aziguza abalala, ye talyako wadde akatini. Buuza bannabuddu obuwomi bw'enseenene.
la hawla wala quwwata illa billah. Nebusogendo zatuuka ng'osaze kiira ensene nayo gye ziri abalenzi bazivuga ku pikipiki ne bazireeta ejjinja neyiganga nolaba abantu we bagwirana n'enseenene bannange kiraga obuwoomi bw'enseenene era laba kawuboyi bwe yasinzira n'agaana abantu okulya enseenene. La hawla wala quwwata illa billah. Yagamba wala ta'tadu temunubagana amateeka ga Allah inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Allah tayagala balumbagani yaga tawakkulu mimma razaqakum Allah muli buli kyonna Allah tabagabiridde ku nsi kuno muli Allah byabagabiridde halalan nga bikkiriziddwa tayyiba nga birungi gye muli nagati wattakullah ate weekengere Allah wegendereze Allah tofanga okyalina obuwangwa n'ennono. Wattakullah tya Allah wekengere Allah teka wakati wo n'ebibonezo bya Allah tekewo engabo. Alladhi antum bihi mu'minun wegwe mugamba nti mwakkiriza. Suratul Maida aya 86 baseerabidde eyo njogedde ku Qur'an sibo kiri constitution yaffe Qur'an yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Yunus eno aya mugibuuze abataka b'obusulya n'ab'amasaza n'ab'emiruka n'ab'emituba n'ab'amasiga n'ab'ennyiriri mubagambe. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba kati mubagambe Allah yagamba nti ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Abange gwe nsamba owange gwe gawunga owange gwe romwa owange ara'aytum mumbulire ay akhbiruni ma anzala Allahu lakum min rizqin. Allah subhanahu wa ta'ala ngatugabidde obugabirizi nga bwabutugabirira faja'altum minhu haraman wa halala nemutandika okuteekula seba abataka b'obusolya batuula wali eri ne batandika okuteekula halali. Tokkirizibwa kuwasa wa nkima kubanga oli muzukulu wa mugema. Tokkirizibwa kuwasa wa kkobe kubanga oli muzukulu wa namwama. Tokkirizibwa kulya ndiga kubanga oli muzukulu wa luumwa. Tokkirizibwa kulya faja'altum minhu haraman wa halala nemutandika okuteekula halali ne haramu. Agamba tokwata ku mmamba ogwo gwe muziro gwo ebisigadde era munnange tafaayo embizi mukwata kasata lya mmamba oba alidde muso tebimukwata ku kasata lya mmamba ne bwalya muso tebimukwata ku kasata lya mmamba ne bwajja biki byonna byalidde tebimukwatako maki talidde mmamba ne bwali embwa si mawulire ne bwali embwa si mawulire. Lwaki kasata lidde nabwe kityo owekkobe ne bwolya nsiringanyi kasata olya kkobe ne bwolya kibe kasata olya kkobe ne bwolya kasata olya kkobe ekkobe liri haramu gyoli ebisigadde biri halali gyolirya. Abasigadde bonna wasa kasata wasa wa kkobe abasigadde bonna oli waddembe kasata tokola ki. Ne bwoba musezi wallahi osanga omuntu nga musezi ali emirambo naye nga talya mmamba. Lwaki? Muzukulu wa gabunga. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba innama harrama alaykum almaytatu waddama wa lahma alkhinzir. Ulire omuziro gwaffe ate abantu bagukwata ne bagikyusa ne bagiteekamu ne bagikola ebirala. Innama harrama alaykum almaytatu muziriziddwako okulya ebifudde byokka teryakkirizibwa kulya mulambo. Kubanga mu Uganda tetulina tteeka ligaana kulya mulambo. Tetulina. Constitution ya Uganda tegaana abantu kulya mirambo. Wabula ebagaana ekintu kimu kutaataaganya ddembe lya mufu. Totaataaganya ddembe lya mufu naye okulya omulambo si mawulire. Era Constitution ya Uganda terina musango gwe kuvunaana. Bano bannyini bwe bayinza okufutubbalako ne bagamba lwaki watwonoonera obudde ne tusimanga ate ogwagala wali gubbye mu nnyumba. Ate yakkirizibwa kulya bifudde byokka ne bwe bambuzi nga yafudde yokka tokkirizibwa kulya ndiga efudde yokka tokkirizibwa kulya nkoko efudde yokka ne osanga saba abaniga bano abasuubula embuzi n'endiga n'ente nga bwefiira ku mmotoka tebagifiira bagisalirako ne bagiriisa abantu. Allah agambe tokkirizibwa kulya bifudde byokka te gw'obiriisa abantu. Waddama n'omusaayi osanga bannyinaffe soogera kuba n'abali wano kubanga eddaasa bwe yalangiddwa nti yakiida
teri mushiriku tasobola kujja mu darasa ya akida okujjako abeekaza. Niyo osanga bannyinaffe nga munne kasita afulumye bw'ati n'atunulayo bw'ati n'alaba nga waliyo ekitangaala kyakanta awusi muyina leero ng'akwata omugaati gwa bofolo ng'agwesiba oluba ogujjamu ng'ateeka wali eri. La hawla wala quwwata illa bannange bakyala bammwe abatasoma ddiini muli ku bizibu. Ali wano nga mukyala wo tasoma nga wamufuula kufuru waka tuwe ku mukono nkubuli ebyoyina. La hawla wala quwwata illa billah. Sheikh Shaban zinniddarasa z'abakyala ezi naye mu ddarusu emu omukyala agamba sheekhe watuyamba kinene kubanga byonna nga bw'obitusomesezza nkakasa tubikoze. Kati nambuulira kati in terms of confessing nagamba nti nze gwolaba senga ebyo bisenga ebyo byetuwa abaana bo bali wasenga mwana agenda kufumbirwa waliwo kisenga mwesenga ow'ensonga ebyo ebikazikazi ebyo nekigamba omwana wa mwannyine waakyo nkigamba gwe masula jangu wano bakusibiridde senga bansibiridde bakusibiridde ki baba gundi yangulidde gomesi baba gundi nangulidde omufaliso gundi yangulidde entamu kati nedda sigamba ebyo jangu tulabe kwata amazzi gano twala n'akataasa genda otawaaza ondeetera amazzi. Mwana n'agenda atawaaza n'aleeta amazzi nekigatwata nekigateeka mu luwombo. Bambi basajja batawooza gundi owerekedde ku fulaani agenze kuwasa n'obujovulubana n'oluwombo ebyo byolya. Kati omukyala agamba nze senga yaŋŋamba omwami wo bw'obanga ofumba emmere ogenda kukola otya. Yagamba nti kwata ekikookooma bakiyita kibwankulata Abaganda mu Lusoga simanyi bwe bakiyita wano nkakasa nti olwoka tuli kumpi ne Busoga bayinza okuba nga oliwo Abasoga abakola batya. Ekibwankulata kyoba okozesanga ebikookooma ng'ogeze mu kabuyonjo era bw'ovaayo kyanike kati ye tippi kyanike n'akyanika wakyanise nekikala n'akiteeka mu mmere ogenda okudda musajja wattu ova kuyiriba eri ejjinja weetaaza ekibuga kyonna Oboja road simanyi Nadiope road yonna weetaaza oli mu kuyiriba na dduniya okomawo abaana abeebase ng'akutegekedde ekyokulya kikyo bwogu batadde mu nvuluga atadde mu binyeebwa otudde wali olowooza omukyala akwagala okukamala nti atudde akulinda omala okulya kikyalinda alinda omala okulya akakasenti kati amaze okubiri alhamdulillah mwina era n'abiteekamu nagamba ekyo nakikola. Senga gamba iye omusaayi kasita otuuka mu mbeera ze ez'ekikyala ng'okwata ogw'omusaayi ng'oguteeka mu byokunywa bye. Omwana omuwala nagati n'omusaayi nesikala bwe kibanga namuwa pupu ate mimbabi awula omusaayi okwata naguteeka mu byokunywa. Omwana omulenzi agenda okudda ewaka nga bamuteekeddeteekedde ekyokunywa naga yeebuusa enjogera yakivuuka egamba neyeebuusa nagamba tompa juisi leero mpa mazzi. N'amugamba amazzi gannyogogo kamala galimu gakutte n'omuzira ago tojja kusobola ganya obanga juisi akulemye okunywa lwampewo ate gana amazzi go mimbabi awula galimu n'omuzira gakutte ne ice. Nagamba kali galeka enfumbira kyayi. N'amugamba ate pako yafudde n'awunzika ng'amunywesezza obutunda bw'ataddemu ki ataddemu omusaayi. Nagamba kati akakayiseku. N'amugamba era omusaayi gwennyini gwoba okwata oguteeke mu mazzi gagenda bali bulungi nga ekiyigo tekyetaaga kusidula amazzi gakadomola kutwalayo otabula amazzi ga swiki oyagala gabugumyemu swiki oyagala gasingakawo swiki embeera efaanana bwetu. Omwana omuwala kyeyakola yakutula waya zonna ez'ekiyigo byonna wayalingi n'agyonoona si kulanga kawuboyi yeebuusa ng'amazzi agataddemu najja namuga genda onaabe munnange ate aga nti ekiyigo kyayonoonese kumba ayagala anaabe go n'omusaayi nagwo nagonaaba nakakasa nti ekyakimaze. N'amugamba kyogenda okukola genda kusala enviiri n'enjala oguule n'ebyenkwawa
ne private parts zo weerongoseeyo bulungi obisiike bulungi obimuwe nagati nebyo nagati ate wemba namuwa pupu nemuwa omusaayi kati ate bino buwunga nabyo nabikwata nakola ati innama harrama alaikum almaitatu waddama walahma alkhinzir ekyo gyemiziro gyaffe ate bo banyinaffe abashiriku ebabiwa babbaabwe aba mubitegedde bannange yenna anaafa n'enzikiriza yabannabyabuwanga wammuliro la ilaha illallah itekedde okuba mushtamilatun bilkufuri bittaguti ng'esangulawo ekwatiddemu etwaliramu okuzangulawo ottaguti zonna byonna ebisinziro bitali allah wal imanu billah nonywezaawo allah subhanahu wataala tuli fenna maliriza ebigambo byange yagamba allah subhanahu wataala mu suratu albaqara aya 256 yagamba faman yakfur bittaguti wa yuminu billah faqad istamsaka bilurwati lwuthqa yenna allah gwalisaasira naava mu buwangwa nennono neyetengerera ku busiraamu faqad istamsaka bilurwati lwuthqa ajja kuba yekutte ku muguwa omunyevu kyeyava agamba sheekh fainnaka lamma nafaita alilahiya omala okubanga osanguddewo ebisinziwo byonna ebitali allah tabaraka wataala wa athbatta alijabu lillah noyanukula omulago allah subhanahu wataala nobeera musiraamu wannamaddala kunta mimman kafara bitagut olimu abo abawakanya tagut yava mu buwangwa nennono wa amana billah nebakakasa allah subhanahu wataala ekyakuganya okuyingira janti olinafa kiriza sheikh malize ne paragraph eno yagamba walidha yaqul nowesonga eyo yaqulu ibnu qayyim agamba wannafiyu lmahadu okusangulawo kokka laisa tawhida tekubeera kwawula allah tabaraka wataala gwe ogamba nti toli munnabyabuwangwa ate ne la ilaha illa nayo si kikulu gyoli ngaaba aklaniyuni abagamba ffe tuli bamagezi kuba bannabyabuwangwa oliwo bannasayansi abaga nti bwemugamba ebyobuwangwa gamba tebiyingira mu magezi thats stone age bwemugamba ebyeddiini aga nti eddiini nedda toyingiza ddiini mu public life tebetaaga ddiini mu public life eno obusiraamu bubeera ku birala naye no tuli ku kirala abo bo basangulawo nebatanywezaawo nagati wakadhalika alithibatu biduni nafi nabwe ekyo okunywezaawo okusinzibwa kwa allah nga tosoose kusangulawo fala yakunu tawhidu manya tekubeera kwawula allah tabaraka wataala illa mutadammina binnafi walithibati bitekera okubanga bitambula ebyo abo nno be basinga obungi mu mizikiti basaaze nnyo nga basamize basaaze nnyo nga seeka ayinza okubanga ye imaamu w'omuzikiti naye nga mukubi wa kitabu imaamu wa muzikiti nga mukubi wa kitabu watwale nga mukubi wa kitabu ayinza n'okubanga mufuti ayinza okubanga mufuti njogera ku bakulembeze ab'oku ntikko ayinza okubanga eyo entegeera gy'ayina munnange nga mukubi wa kitabo nga munnange entegeera yegamba obusiraamu eddiini tezibajjanga ku buwangwa bwammwe bwomuwuliranga afaanana bwatyo ng'ayogera ne bwaba seeka ngaekiremba kigwa eri ku bigere kikweya nti oseeka si musiraamu oyo musamize mubitegedde abooluganda kati bitegedde okubanga la ilaha illallah gamba tewali kisinzibwa mu butuufu okujja ku allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujja ku allah ove mu buwangwa nennono osiramuke haqqan wa sidqa waffaka llahu ljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin mukkirize baganda bange ab'ebitiibwa mbakowoole mwenna abali wano okujja mu darasa ya umma house ngenaku z'omwezi 26 27 28 okwingifaadi ebusega umma house 26 27 28 eri king fadi ebusega edarasa y'omwaka eggalawo omwaka mujje mwenna abasiraamu abali wano mujje tusome eddiini yaffe biidini tabaraka wataala 3 consecutive days nga tuli mu kusoma ddiini ya allah subhanahu wataala ovaawo ogenda okuvaawo nga otandika amazambi malala nga boolaba abava wano ddala ddala omuntu ali wano n'agenda mu ddalasa eri ekimugana okuyingira ejjana kinaabaki mazambi kigaana abayeeweredde olwaleero wano tuvaawo ng'omuntu oddayo ku pakasa abazambi
wakati wano tukakasa nabbi sallallahu alayhi wasallam yagati Allah atusonyiwa abatudde mu ddala sanga Allah akola atya Allah atusonyiwa ng'oddayo ng'otandika birala ate ng'ojja mu nnaku z'omwezi 26 27 28 ovaayo nga okoze otya ovaayo nga nabyo byonoona bikusonyiye idhan mujje tusome eddiini yaffe biidhini tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.